omuvubuka yeesoboddeyo awoza mutabani wa Zari mbu ye first born, nja kubanga nkutuusaako akatambi ako, ate ye ex boyfriend w'omudduse Rebecca Cheptegei essaawa eno omugenzi naye amaze n'afa. Ate ye Fulufiga ayabizza ebyama bye yasanze oba abasibe bye bamugambye ebali mu kkomera e Luzira. Bingi byonna bye ngenda okuba nga nkutuusaako Jacob Omutuuze nga akuba ebituli mu bivulo bya Graffiti Omutujju. Naki ekyamutuusizza ku ekyo, ate biki by'alina okuba ng'akola? Bingi nnyo bye ngenda okuba nga nkutuusaako, naye nga oli Queen CK TV kugamba kimu nti teweerabira kubanga osubscribing. Ate olwaleero omubiri gwa Minisita Sarah Mateke, yes, bwe gutyo gulina okuba nga gutwalibwako wali mu paalamenti y'eggwanga babe nga bamukungubagira. Bingi nnyo byonna ojja kuba nga obifuna, naye nkugamba kimu nti teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde mbe nga mbikutuusaako. Waliwo omwana mulenzi eyeesoboddeyo awoza mbu ye mutabani wa Zari omukulu, naye nno bamulabudde nti nno abeere bulindaala. Zari ayinza omumusiba kubanga wanaaba teyeegenderezza ebigambo bye. Mama wange ye madamu Zari Yosef mubadde temundaba olw'ensonga emu endala yenzira okuba nnyonnyo olunaku lwaleero. Madamu Zari oba mama wange yanjala muganda wa Ssemwanga, mugemanyi nga Ivan Ssemwanga, era ensonga lwaki temukuze nga temundaba nga mwana wa Zari. Byebyo naye nga mwana mulenzi wengambira nti ebigambo bye tebikwatagana, era wogattagatta statements ezo olaba nga waliwo dots ezitagatta. Naye nga womanyi nti ensangi zino twajjirwa smartphone, nti buli omu alina right y'okwetunuzamu smartphone n'akola ky'ayagadde. So katusuubire nti oyo smartphone ng'eri mu mikono emikyamu. Nga tuvuddeko eyo, amawulire agava e Kenya mu Moi Hospital galaga nti omuvuka Dickson Ediama naye afudde. Ono nga ye yali ex boyfriend w'omwana muwala Rebecca Cheptegei. Ono yatuvudde ku maaso, omuddusi Omunnayuganda boyfriend we gwe yateekako petrol n'amwokya, oba gwe yayiira petrol ng'ava kusaba n'amwokya, naye afudde. Kitalo nnyo era kitalo ddala, naye katusabire ab'enganda n'emikwano, era tweyongera okuba nga tusabira omwoyo gwe nti Mukama abe nga gw'ekyomula ekirungi. Tipero omwami ono Dickson gwe twategeerako mbu yali alwanira plot of land oba plot y'ettaka omugenzi gye yagula nga yagikayanira, ndowooza yali ayagala gyefunza ng'ayagala agitwale. Ate ekyennaku ekisinga okuluma nti omugenzi Rebecca Cheptegei yali yamiitingako ne minisita wano wa Uganda ow'emizannyo nga bava e Paris mu Euro 2024 zino ezaakagwa zino, n'amubuulira challenges ze lyayitamu n'omwami oyo, era nti mikwano gye baatuuka n'okutegeeza nti Rebecca yatuukanga n'okuba nga yeekweka noonya gy'akola ki, gy'akolera training, naye ng'omusajja mmalako emirembe, era nti ze challenges ezimu ezaamuleetera okuba nga teyaperforminga bulungi mu Euro 2024 kubanga obulamu bwe bwali mu matigga. Kigambibwa nti Rebecca afuluma Uganda agenda e Kenya yali anoonya best training facilities, nti kubanga aneeno mu ggwanga Uganda tetuyina. Kye kyamuleetera okutuuka eyo n'afuna mwana mulenzi Dickson ne bagwa mu mukwano, n'asalawo basetolinge, naye nti kye kintu ekikyamu ekyasinga omutuukako mu bulamu bwe, kugwa mu mukwano n'omulenzi oyo. Mawulire si malungi era mabi ddala, naye afudde. Nga tuvuddeko eyo emabegako awo twawulira audio nga abasibe aba NUP nga bakubidde Fulufiga bagamba nti bamwetaaga, balina bye baagala okuba nga bamunyonyolamuko embeera gye bayitamu.
era twategeddeko nti Fulufiga yabitaddemu engato ne yessogga Luzira alambule ku basibe bano awulire ebibavaamu. Nga womanyi Fulufiga ye nga munnange we yagafunye era bw'agaleese bino nno si bigambo byange oba bituufu babimugambye oba nedda nze simanyi. Natala Olivia namubuuzizza wasoma class wakoma mu class ki kuba badde ngamba omwana wange namuleka nga myaka 3 kati agenda kwezi myaka 7 simanyi ne bwafaana badde ne sengaawe ne Medi oba kojja oba mwami we ajina Medi ne mga wakoma mu class nanga ne senior 2 sajikola ne mga twakola senior 2 ne mubuuza osuya just tugeze tugate that skati just in case government kati ekyuse Bobi Wine ye president osubira okubeera minister or prime minister kuba ne senior 2 tewajikola exactly namubuuza kubanga nyeko daika musasulira akayimba wali ekansanga bamutwala mu America abaliyo bakaba kudda nabo bali bayayuya bamusasulira bamutwalira emmere bangambe yogo basinga okucha na Utayo Olivia ne Sanya Muhaidin ne Machete be basinga okuwa ebyokulya babakyalira buli lunaku lwa nsonga ki nti eri e Bulaaya be bakulembeza omukyala Angela yabaweerezanga ssente amanya g'abano gakuba nnyo ge ga breaking asulu era lige gasinga okuvibwako ssente. Problem yona yona weeri era omulamuzi atuuse okunyiiga. Omulamuzi yabagambe kiki what's wrong with you? Abasibe baagala kuva wano bo bagamba bakkiriza emisango era baagala kuva wano. Balooya temukwatagana. Balooya bali babiri. Kuliko looya Musoya yagala okwesimba ku Ssemujju Nganda. Oyo musisi yo era Bobi Wine yali alaze lwa nsonga ki? Ono muvubuka nze sigenda nkoluzira kulaba ku bantu bano. Ekyo njagala mbeere loud and clear. Bampita naye saasobola gendayo olw'emirimu gyange siwaddeyo mbadde wa mukama wange ne bampita saasobola kubalaba ne wana era nabadde ŋŋaanyo gendayo nabudde nga gaye sigenda genda mukono wali oŋŋambye nti ogendayo luva wano esimu yavuga ntudde wano nga bakwetaaga entebe munange era mugenda mugabane ebibaasa byammwe so endowooza bwe gamba ffe tukolera ggwanga tukolera bantu n'olwekyo njagala okunyonyola ekintu kino kitegeerekeke abaana bano bakkiriza emisango era bakimanyi bye bakola era beeyogerera nakola bwe nti bano ogundi yankozesa ensobi Bobi Wine yatulagiranga kino ono yandagira kino boogenda yabawanga sente zake sente zalitanga mu zaake yatuwanga nno mmeka banga yatwalanga emitwalo 7 10 15 mitwalo 5 bayogedde benyini mbu bagamba mbu nze bano njogera mbu naye bo bagambye temwabadde mumbu nze kati nkyogera nti mbu exactly zake yaletanga sente zayitanga muzake okuva omukyala ali ekanada gobata Angela mu byonna bo bakkiriza omusango tebagukola omulamuzi alina amagezi ge yabawa omulamuzi yabagamba basaba free bargain omulamuzi nakkiriza n'abawa ennaku z'omwezi nga 5 bagende batuule ennaku z'omwezi nga 5 musisi yalinnyayo ati bali bamukubye amasasi 5 guno omwezi amasasi gavugadde si 5 guno teyalinnyayo mu butalinnyayo omukyala omu omulamuzi ennaku z'omwezi omukyala omu ye yagenda era abalamuzi babadde bakontana era abasibe ekisooka ddala bagobye musisi tebagaana kumulabako kyokka ate ye musisi alina okuyisaawo akalulu ke n'aka Bobi Wine. Ebyo mwandigambye nti nsala omugambo naye ate Fulufiga abadde ababuulira biki ebyabaddeyo ng'asisinkanya abasibe bano na biki bye bamugambye owange biwanvu. Nga tuvuddeko eyo tulaba omukulu Jacob Omutuuze ye yatunuddeko ko mu biki oba oliyawo ebyaleetedde Gravity Omutujju okuba nga ekivulu kyamusaze bwe kityo ate era mbu kiki kyalina okuba ng'akola oba oliyawo okuba nga addamu n'akikuba. Tusuubire kiki ekyaleese ekivulu Gravity okuba nga kimulya kuba Lugogo yalinga amujjuza ekikulu olaba Gravity yemu ku bantu aboogera statement nga tafaayo. Gravity asookera ku Matema Omutuuze mu kamera n'awemula naye ng'amanyi alinako nnyazaala we mama gy'ali abaana be bakula okitegeera waliyo abantu bamulaba ng'ekyokulabirako. Gravity I think y'omu ku bayimbi ye manager we
talina manager ye manager we yewa amagezi emyaka gyonna gyabadde mu industry nsooka muwa credit nti no ye muyimbi asookete ddala mu hip hop oba nga talina manager n'astandinga for more than 15 years ekyo tekisangika bajire ne bonna balina bamanager naye ng'obalaba nayona ye manager we yeekwatira essimu yeekwatira emirimu naye n'astandinga nga yeplaninga ne stant zagenda okukola kangamba abasawo bajje bakituulemu kino oluyimba bakomplaininga oluyimba lelutunda okitegera nga ye manager yeyebalira ekintu kye nga ye ekwediti gimuwe okitegera naye just nga omanyi kati abantu banyiivu ate abantu baavu Gravity omuntu gwe yerijjamu y'omu ku bantu asingibwa okwagalwa mu Uganda akwata kifo kya kusatu mu bantu asinga okwagalwa oba oyagala oba toyagala President Museveni ye namba emu kubanga amateeka yagakuuma ojja gaana ogambe simanyi yabba akalulu naye amateeka gamanyi ye era ayagalwa Kabaka Mwenda Mutebi namba 2 oba okyagala oba tokyagala ye namba 2 wa Uganda oba okkiriza oba ogane Bobi Wine namba 3 era esaawa Uganda singa ejjamu obuvuyo bati omuntu gwayinza okuteeka ku ntebe n'akakkanya obugijagala bw'abantu ye Bobi Wine osegera kati omuntu oyo ogenda mulumba bantu banynya bamulumbi nange namulumba kokko era bimu ku bintu byenajjusanga wanze omuntu kyankosaamuko nga brand yange nga digida ku mutuuze nti nze ndya ku social media ate ndya mu bivulu okitegeera nti bw'olumba Bobi Wine essaawa zino kiba kitegeeza nti ogenda kubeera gweweeguza ebintu byo gw'ojja okwewulira ennyimba zo gw'ojja oziwulira programu gw'ojja oziwulira nti abantu baagala nnyo Bobi Wine for the next bamulabamu essuubi lya Uganda ey'enkya okutali musango so Gravity ezo controversies yakola zakoze obwo buvuyevuye bwakoze yatwala omusenyu obusawo bwa sementi mu maka g'omuntu oba ku bizinesi y'omuntu etalina musango n'agitekamu ekitegeera kati ebyo byonna bina bye yakola n'abantu babigasegasse naye n'ekirala abantu baavu ane politics ayingidde nnyo mu ndongo kasita politics ayingiddemu nnyo mu ndongo gegana amakungula gogenda okulaba bonna bagenda kuggwa buli gomanyi nti awagirira eri sayidi zeeri tajja kukola show olujja nga bagenda musombera abantu nga bebasombera gundi ono president wa Nigina si kyabulabe nnyo okulaba nga politics ayingidde nnyo mu music industry kyabulabe politics ali bwamu kati politics ali mu church politics ali buli wamu politics ali mu church politics ali malwaliro politics ali mu butale politics ali buli wamu whereby n'abantu bandibadde bamukontrolinga obutayingira mu bifo ebimu ng'amakyaki bamukkiriza nosanga pastor nga obviously yagamba nze mpagira gundi nosanga kereziya ngeri kusaidi zeno nosanga kereziya endala ngeri kusaidi yoli oyina na politics kyova nti essaawa zo Uganda omuntu oba omusajja asobola okutta mukazi we okwagira kibiina kyatawagira twalinamu omuntu eyatta omuntu wano mukazi we era awagira kibiina kirala nga yawagira kirala twabiwulira n'amutta so politics wafuuka omungi ennyo abantu batuuka ekiseera ne baggwamu ak'obuntu ne baggwamu okulaba ensonga nga bwe zandibadde zirabibwa yes Gravity abikola byonna naye waliwo ekintu kye baita showbiz mwawufu nnyo ku politics showbiz abeeramu ebintu ebireeta omuyimbi oyo okutreninga n'okutambula Gravity wakwata omusenyi n'agutwale that is showbiz osegere naye abantu basobola kuwawulayo showbiz na politics kyovala baamunyiigira Gravity akera ku makina agamba nti nze asinga mu hip hop kikkirizibwa gante gwasinga teri muyimba akusinga era mu hip hop ennyimba ezisinga obungi okutunda zakwewaana Notarius B.I.G. Tupac Shakur bani bonna bakubanga ennyimba ezeewaana because that is hip hop olina okubeera mpologoma twera kuyiza mpologoma ndala kujja kubeeramu tekibinana ne dancehall nayo olina okubeera mpologoma kyova Alien Skin yazanya omuzannyo gwe mulungi nnyo nti empologoma tezirina kubeerayo bbiri mu ndongo erina kubeera empologoma egyo ekifudde bakamiliyoni ab'enjawulo tebeefuula empologoma mu territory zaabwe mu kaseera kaabwe n'essaawa zino bano abantu basobola bakkiriza bakolanga kamiliyoni kye bakolanga because Gravity kyakola kamiliyoni yakikolako ne Bobi yakikolako otegera kubanga ennyonyi ento yeyigiza enkulu okola ki so Gravity bingi nnyo bikyamutuukako bw'abanga tasobodde kutereeza PR we ate bw'abanga tasobodde kkera ku makya kugaa nti sijja ddulwana luno kanduwane kubanga kirungi kikulu nnyo okubanga nti luno kanduwane luno sijja ddulwana luno sijja ddusobola kubanga obanga gundi yakuleme cricket ovo kiba kigenze bapromota ebiseera ebijjako tebajja kujja gy'oli abamabaala bajaga nti kati gutukyaleeta bantu so yetereeza alina kwetereeza kudda ku sayidi ya
alina kwetereza n'awatadda kusaidia abantu alina kwetereza n'atavaayo nnyo kulaga nti luli amalayo yatereera abakuwagira baavu bakuwagidde okuva ku dde wano nga baavu n'ofuka kisira n'ozimba flat ate bakudaalira that is bad ate eki kiri mu bayimbi ojja kusanga omuyimbi aganze sikakawo muntu kuwuliza luyimba lwange ekyo kya kisiru manya omuyimbi ali mu muzanyo gw'atamanyi kasitoma asookera dda ye faani tuwulira nti ekibiina ky'NRM kasita kyasensera music industry eno yonna omuyimbi agenda okutegeka ekivvulu basooka ggulu sente ze bamuwa ogenda okwekanga nga ne waba tafunye bawagizi obedde sente z'abaakoze eki industry nanti kati bagyonoona kati obuzibu bwa industry yaffe Sale Musale ne President Museveni nitebagala kudda mukulaba Kyagulanyi mulala avudde mu industry kera kumakya okulaba nga baminisita Sale Musale talinaako buzibu kukwata miliyoni 5 n'aziwa omuyimbi omu ngimulago teri ddagala olaba basuula pamba ne basuula emmwanyi ne basuula vanira ne basuula n'ekinnyanja ate gwe akozesa jasiti omumwa okuyimba so kana akakundiri ke baakola kakutemya bayimbi mu bantu akakundiri ke baakola okuwulira nti gundi bamuwadde miliyoni 5 ng'emulago teri ddagala kakeera kumakya kuteekawo mbeera abantu beetamu ekintu kiyitibwa abayimbi era bali successful bakikoze n'ekibuzo kyaffe kiri nti bano abayimbi abato abagenda mu badi wagoni bo tebalaba wala osigera kyova nti abamu kati batandise obbawo ebifo nga babeebaza ebakoze gunookera kumakya n'osanga omuntu awemula n'omu advisor kati Uganda kyeyo omuntu neakeera kumakya neyeyambula yena yenna nalaga abazzukulu baffe ab'enkya ebintu ebitalagika n'omuwa ekifo kiba kitegeeza nti no obukulembeze bwa President Museveni bwonna bwafa okuviira ddala wansi paka waggulu because alonda abantu abatali bansa alonda abantu abamukoledde mission ze alonda abantu okutuukiza ebigendererwa bye ebyokulemera ku bukulembeze kitegeeza bano abantu balonda nga ba presidential advisor tabalonda kusinziira ku busobozi bwabwe n'agamba ani asobola ku advisinga President Museveni tulaba yalonze Eddie Kenzo presidential advisor gwosuubira kikyasobola mu advisinga ayinza okuba ye ayina kye yamulabamu just kumwebaza obaako byamukoledde okukwata industry ebyo naye nga tulaba nti balaga nti ebivulu ebimu byakutteyo ng'ekaliro era twalabyeko Mama Kabina yabaddeyo okuba nga amusapootinga byebyo ndowooza nga wobirabye n'ebirala bijja naye nga nkugamba nti oli ku NCK TV era bw'oba nga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo.